Leero ku Lugonvu'S show. Nze mbadde sikimanyi nti omukazi kasita atuusa ku myaka 35 okufunako okw'omwana kutandika okukalubira ddala era abasinga okututawaanya bebeeja emyaka oba okyali mu 28 tuguluba naawe because naye 35 jjukira oli you're a risky mother. Kyova lwaki tebakyasindika nnyo baana abakazi beeteeka nnyo mbu nsoma nnyo agenda okulowooza okufumbira myaka 3 otuuka amagumba gonna gakapawadde takyasobola kusindika mwana oba omufunye kibanga kikolimo obanga disgrace omukyala okubanga tozadde kati ate kiruma nze bannange Lugonvu'S omukyala atalina mwana kubanga kiruma mu bulamu bw'ensi. Waliwo aweza emyaka 35 nga nti sinayagala kuzaala mbalina nno nga tanayagala era bakwira mu Kampala nabeesiriwaza anti okuyita kwesiriwaza because you're growing ate 35 wetandise okufuna ebizimba fibroids etugenda okwogerako oba otandise okufuna era abakyala basinga musawo nziza 36 n'akafumbirwa n'okulanga ebizimba byameramera dda badazanyira with age because myaka 24 n'abaana yeeba erinze ng'ekooye 25 tandika okukola ebizimba 26 27 ogenda okujja kwa 35 nga biri biti omwana talina waakulira ng'ebizimba ebyo nnyini bikulemesa okuzaala omwana walwawo because it is okay okulongosa n'ozaala omwana naye kiruma nnyo tokulongosa okugyamu ebizimba tonaana kuzaala ku mwana Linda okay owezeza emyaka 35 mu kifo ky'okugyamu abaana bakugyamu gazimba ate tusandika okukola ku ky'omwana ebintu bino ebisinga bibeera mu butamanya toyinza settinga goals ng'omukyala paka myaka 37 ate muli mwana kati ebikiyo byoba okola kiseera tebagambe nti olina ate ogenda kwekana sente zibalemye okukola kyekisinga okuneewuunyisa yes obeera nga nze omusawo zaala bw'okola ng'olina n'ekyokolera ate ontegeera tabuli mwaka ndeeta Lindirira